bakola kinga baliya tufu okimanyi kubanga abakyala babanyi okulimba abaami tonnaba kale katugambe nti tonnaba togamba nti katugambe tonnaba nzikiriza naye kale kankuteke mu kiti ky'omukyalo kale kangeraageranye kale kaŋŋambe linda kuwama kaŋŋambe nti singa bukya ku makya nga yeggwe oyo gwe yaleese kitegeeza tekisoboka alina abaana bane ebbali amulimbalimba ak'omukono osoma biki nawe ataasoma oyagala okusomereza biki oli ye yakusomesa okuva mu buto kati nga nteekako omukono bwe yatuusa ekiseera we tuli abo tutambuza embeera yaffe etegeeza abadde arrogant kuva dda nga tubeera naye bwe tutyo nakubuza gwe ataasoma osomasomawo biki nti era ng'abinfumana nnyo saasoma ye lwaki byonna ng'abinfuma naye nga nze nasalawo nenkola ki nensirika nemuleka mukazi mugago wasagenda kuwe mutandike kati omukyala kamalirizeyo ono yakuba oba kooti y'amaka oba si y'amaka entabwe eva ku ggwe. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Spot. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abaagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala baagala okuba nga ate mukola ku hips, mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Kati baana ba maama nkomyewo mbadde muko up and down naye nga nyina okukomawo okubaweereza n'okubalaga ebigenda mu maaso mu ggwanga tu Uganda. Nkomyewo munkuliseeyo mu grand opening y'essomero lyaffe Nyondo Skilling School era nga mbagamba officially twagoddewo kati muli free okutandika okutuweereza abaana namwe bennyini abazadde okutweyungako na buli yali ready okubanga ajja era nga nsinziridde wano nga mbagamba nti namwe naabasasulako nga newankubadde sente zinnagwayo tekirina ttabu yonna musobola okujja ne tutandika kubeera twafunyeeko abaana twatandise kyekituufu wabaddewo abadde baatandikako naye nga tetunaba kugulawo officially kugamba nti kati mwena mukole ki mujje tubaza Mukama nti twakatandika naye era munange tulinawo ku bantu olw'ensonga nti omuntu kasa weewaayo n'ogaa kino nkyagala era nja kikola n'okikola mu bulambulukufu n'okikola bulungi era abantu bamala okola ki n'obafuna n'olw'ensonga eyo nga wentera okubagamba nti kirungi nnyo omuntu okufuna skills olw'ensonga nti n'obeera ng'olazeewa ensi tekola ki tekulema kasubba ng'olina ekintu eky'omutwe ekintu eky'emikono kikwanguira nnyo okuba ng'osurvivinga ensi eno kyenyinza obbagamba noba ng'ofulumye mu Uganda n'ogenda wa ebintu bye tukozesa byonna bibeerayo byonna babikola so bana kintu ky'omutwe n'otuuka eno oyiye obulamu obujja n'otandika okukola. For example waliwo abaana be natandise okuba nga mpa Nyondo Glim products e Dubai bajja ne basuubula ne mbawa akasente akasaamusaamu batandise okweyiiya mu kifo ky'omwana okutuula mu bed space olw'ensonga nti akalimu kaaweddewo kubanga abaana basinga baaluzinga emirimu gyabwe olw'embeera ebadde bomb missiles na biki abasinga baabawummuza mu kubawummuza tebana kibazzaako batudde mu katanda jjukira nti katanda okatuulamu ne buli mwezi oguggwako oba olina okukasasula olina okulya olina okunywa waliwo bills endala mazzi masannyalaze simanya gaasi abali Dubai mukola ki mubimanyi bali mu UAE n'olw'ensonga eyo abaana abakalabakala banoonyeza nga Rosette nze sijja kutuulya wano naddala abo abaliko bakozeseza ku product ya Nyondo Glim ne bakonfaminga oba ne bakakasa nti nekola bulungi nnyo era nnungi
era ng'abamu balega babuuza okozesa ki ng'olabika bulungi kale abasinga bo ne bagamba owaayi kawandike naffe okusuubula tube nga tukola ki nga tubakolera akasente okusinga okutuula wano eno kubanga expenses zibeera ki ziba nnyingi bills nnyingi naye nga akasente tewakola ki tewali. So baana ba maama ki ekindeesera nti katubizzeemu kyenyinza obbagamba tubizzeemu njagala obajjukiza nti nkola ne Nyondo Media of course, Nyondo Skilling School, Nyondo Charity, Nyondo Gleam, Nyondo Estate Experts. Nga mu Nyondo Estate Experts tubagulizaamu mataka era abaana mutuwagidde munzikiririzaamu mwebale n'abasonda nange noga Rosette kijja kumbeera kizibu okukwata obukadde 4 5 6 7 8 9 10 11 okweyongerayo omulundi gumu n'engula kiri beta kankweyo emitwalo 5 kankweyo akakadde kankweyo obukadde 2 kankweyo sente bweziti mpaka naawe woolabira nti kati muzo sente zange zekuŋŋaanyiza naawe olina w'osobola okumpa n'enkulambuza oba ntukulambuza tiwaliwo wano kasente bwe kati waliwo wano kasente bwe kati naawe n'osima n'ogamba owaaye kankole ki kantwale wano n'omalayo ne tutuula ne tukolera endagaano owantu onookola ki n'owatwala mu butongole. So abasajja twavuma abakazi nti abakazi babi kasana kabi tuddeko ebbali kaakati twevuma abakazi nti abakazi babi kubanga eno oguli gye twakola story ya Naabalogo abantu basinga abakyala mwakyawa bakyala banna bakazi bannamu era mwamukyawa nnyo mwamunyiigira nnyo n'abaami ne banyiiga buli omu n'akola ki n'anyiiga naye ate story gye nafunye olwaleero biralamu olw'ensonga nti kati omusajja ye mubi abasajja so nabo babi kasa bafunayo abapya beerabira abakadde era ne babasuulawo kati n'olw'ensonga eyo ekindeese olwaleero ngenda kubanga nkubira omuwala kuba we yandagiridde ensuubi yatutuuse ajja atukole ki atubuulire ogwabadde oba ogubadde oba kiki ekiriwo kubanga yankubidde n'angamba Rosette nkulaba ng'oyingira mu nsonga nnyingi naye nange nsaba nfuneyo ka chance oyingireko mu nsonga ya sisita wange mu nsonga zaffe abasajja nabo balina akamanyiiro kuba ye omuwala akugamba ye njinyumye anti bagamba simanya mbu naakola ki oba simanya akunyumiza emboozi oba tagiwoomya kati kyandibadde beta emboozi eno ne tugifuna ku muwala naye nga nsobola obbaliramu katono. Abasajja balina akamanyiiro omusajja kasaafuna omukazi omupya omukazi omukadde afuuka bisaaniiko omusajja ono yafunye omukazi omupya naye kyakola omukazi maama w'abaana enkoko ekikola baana baayo tugendagenda mpola mpola tulabe ono omuwala wali ku kkubo tukole ki tube nga ndoza n'akagundi keeko njala omuwala asooka ajje tusooke tukole ki tubanyumize oba tunyumize tulabe we tuyinza okutandikira naye nga nkyabagamba nti nno ku mukutu ogwa Nyondo Media musubscribinge kandoza ke yaŋŋambye akabanda akaliko tenti eya blue kati mbadde nteesa ngenda kuyita omuwala oyo asooka atunyumirizeemu tumale tukole ki atubuulire kigenda mu maaso kuba mbu olunaku olwaleero bw'omusajja seba agenda kujja bingimu bw'omusajja agenda kujja ate akole emikolo ku mukazi sigenda gibanyumiza kubanga ziyankubire nanyumirizaamu ko Rosette munnange bla kati kajja atubuuliremu then tube nga twambukawo kubanga wano yandagidde ke kakabanda akalina gundi tenti eya blue si bwe kiri kyekyo kakkana nzuuno maama nduuse ebyalo mabale bireese oba alire buto omukazi wange ye gwe sweetheart ogamba otya semberako wano eno kulamusiza ssebo lulima twaligamba nti batuwali buzibu tewali ttadde kati kankwambazeko akantu kange kano eno n'eddoboozi libeeredde n'emmukoye gyebaleko ddiya
kale mukwano naawe gyebaleko. Kaletea. Kati sisa gyali saa zino? Sita gyali ali kale mu kibizi mpola mpola. Ekitegeeza omusajja tannaba kujja Omusajja yadde tannaba kujja kuba yadde yatusuubizza kyagenda kukomawo leero naye tetunnamulaba. Era kye kyatuleese tumulindeko. naye nange nkutte akadde ndowooza. Ojjidde mu Nkiddemu budde. ne ŋŋamba nnyinza okujja nga yadde yakoze ki nga yazze dda. Omanyi Omuganda agamba mbu akunyumiza emboozi oba simanya mbuno akuddira mu mboozi tagikola ki? Akuddira mu muyimba taliwo. Akuddira mu mboozi tagiwoomya. Nza bwekityo bwe kiri. Kati ddamu mpitiremuuko nakomye ku ssimu. Kati ekyakumpisizza anti nga tulina ensonga yaffe naye ng'ekwata ku sisita waffe. Sisita waffe ali mu bulumi, ali mu maziga olw'omusajja we gwe yatandika naye. Baali mu bulungi nga balina amaka gaabwe bazadde abaana baabwe. N'abasajja tetumanyi oba kiki. Omusajja agenda akyuka yekka mpola mpola ng'akyuka tetukyabitegeera. N'atuleetera sisita we gwe yatulaga. Atuleetera sisita we waka 2 ne babeerawo naye. Tubeerayo kale ng'atugamba nti bandeetedde mulamu wange ne mulamu wange embeera gy'ayisaamu sigitegeera. N'abeerawo ennaku 2 n'agenda. Bwe yagenda omwami kale ng'ebintu bye tetabitegeera by'akola. Ng'akyuka yafunayo omupya. Abadde aleeta ssente yamuleetera n'amwanjulira nga mulamu we. N'atandika eyabadde aleka 2, abadde aleka omutwalo takyazireka. Mukazi wattu ne kimunyigiriza. Balina abaana bameka? Balina abaana 4. Bonna ba musajja? Bonna ba mwami. Na sisitawo? Baana 4 zadde lyabwe be babazaala nga 2? Be babazaala bombi. Sisitawo teyasangawo mwana waka nti teyasangamu mwana mu maka. Omusajja talinayo mwana mulala nti n'owuno ninayo mwana mulala. Tamutulagangako era tamwanjulirangako nti ninayo omukazi ow'olubuto oba ninayo omwana. So abaana balina abana bonna bamumaka era nga ba muganda wammwe. Naye embeera tulabe ng'ekyuse. Abadde sisita ate kati afuuse ekirala. Gwe bayitanga sisita. Twabadde tuli awo wayiseewo 1 weeks. Mukyalo oyo n'akomawo ewaka. Bajja 2 n'omwami. Mu kusooka yajja ati era yajja na mwami? Era yajja na mwami n'amutwanjulira nga sisita n'abeerawo ennaku ze 3 n'agenda. Naye mulamu afuuse mulamu. Kuba kati ekiriwo yatukubidde ne tujja ng'ali mu maziga amayitirivu. Baaba mukyala abadde mulamu atuseesera n'amwatula n'amugamba nti ki sibanga ku mulamu wo neetaaga wano. Kati omusajja bwe yaleeta omukazi oyo n'agamba oli nti ye mulamu wo we n'abeerawo naku yabeerawo mu kukomawo ye omukyala kenyini ye yayitudde n'ayatira mukazi munne n'amugamba ze kituufu ze siri mulamu wo ndi mu maka mukyala nga ggwe. Ate n'ekirala nkooye mu muzigo ate nga bbaffe yazimba ate nga yagamba wamusanga n'ennyumba ye kati nange mbadde njagala kubeerako wano. Nve mu muzigo tubeere ffenna. Sisita wange mu nnaku nga talina gy'alaga wakati wakyali wasobola kutuula n'aguma. N'abaana be. Mwami yatuuka ekiseera n'akyuka ne yali aweerera abaana nga takyabaweerera. Abaana tebakyasomye wakati akyateekawo kyakulya. Sisita waffe ali mu bulumi, ali mu maziga ag'amaanyi, yeetaagisa obuyambi. Ekyatukuyisizza otuyambeko kubanga atugambye akomawo olwaleero amaka agaagala ne ka bizinensi ke yawulira ke twateerawo sisita waffe. Omwami yamugamba nako kake. Amaka agaagala ye nga ye oli omukyala. Of course. N'omwami yamugamba mukyala yamukolera bizinensi. Naye omukyala mugole naye agyagala. Amaka ageefunziza ne bizinensi agyetaaga. Kati tubadde tusaba ku buyambi. Mutuyambeko
baffe ng'abantu tulabika tweremeredde kuba tetulina gye tugenda tuteeka baana abo tusuubira ajja kujja kuba ali siriyasi naye kati kaba kamanyiiro kati kanana ka bizinesi akalinako oba yali mukusooka sitawe yali akola mulimu ki sooka sisa ali takola yali sooka n'amugaana okukola nga takola yasooka n'amugaana okukola ne tuyiiya ffe ng'omuntu abantu ba Buganda tumudiizawo akantu kasobola okujjamu nako akaagala mbu ye yateekamu ssente ako kaba kamanyiiro twagala akamanyiiro ako tukamumalemu olwaleero ekyo kyatuyisizza kati sisita mu essaawa zino ava waka wa musajja nga bw'ajja okukola wano ava wa mulamu we munnanga ate bamunaye mulamu we ngamba sisita wo avaawo okujja wano okukola saawa zino waava okukola ava wuwe awo wennyini mu nnyumba munnange senge baakimugjamu ne bamulaga nti ye bamuteeka wano ng'omukozi ka bwezikoota mwegama bamugjawo waka yewabeera ne bamuwa ka bwezikoota munnange nga enfuuzi mwabeera n'abaana bo kati waava mpolampola nga naffe bwe tuyiiya nga naye bw'ayiiya kati ate n'ate bye tuyiiya babiyiwa kazaddewo embeera ye ataddewo embeera ne bizinesi n'agala kukola ajja akole kati akamanyirako kwe twagala okubajjamu atubuulire ddala bizinesi eyo yagitandikawo kati bizinesi eyo erimu kinaki bizinesi eyo atundawo ekyenkya ekyemisana bw'atyo okuyiizawo okubeerawo ebitusobyeko kati kubanga akamanyiro kalabika kajja kati ye waali sisita tekina buzibu tugenda tusa tumulindirawo sisita gye waali tumulindirawo kitegeeza yoli ali mukola mukazi yoli ayambadde ka bbulaaka wali akatikana nawe ndabanga ennyama asiikasiika nawe siikasiikawo ennyama ye mpolampola ate omulala ayagala ennyama atunda n'ennyama atundawo yaaliwa ono sisita wange n'oli sisita waffe oli ye bulaza waffe oli naye sisita wamwe sisaleko maama wano sisita jangu ne bulaza sisita wo olowooza gwe n'oyo biisi gwe mubeerangako mu kibuga manye ennyama naye gwe nenge yali akulabyeko yogo nalo kituufu namulabako kale tewali buzibu siisi yabaleko mukwano ensonga ya sisita waffe obulumi bwayitamu bungi yegwe kamaama yoyo mwabonaabona abaana wano wayiza mpolampola wano wabadde ayiza mpolampola mumagezi okubeezaawo abaana be kati aliwa n'aliwa naye akamanya abaana ddala ekali kiki ekibebi bwebuno omwana bwebwo bubebi bonna babe yazala bawala bokka bawala talinamu mulenzi wazala bawala bokka talinamu mulenzi talina mulenzi oba omusajja ekimu ku kyayi akuba tozala balenzi kirabika nakyo era namugamba juzi oyo mwanyinaze ebintu ebimu weetereezi ate mwena kwetereeza kati abaana bazala ku mpaka alinga oba abantu babeera bakumpaka mwanyinaze omugamba naye tebabeera bakumpaka kanda yagaba abaana kati omusajja omusuubira kujja ssaawa nga mmeka yabadde atugambye essaawa nga 8:30 kigeza anaatera era tumulinze n'abasajja nabo si bangumuuko kati abaana banene bana n'ogenda n'omukazi atenda kusalya wali omukazi ali lubuto ayinayo abaana kiki
Mukazi gwalina tetumanyi oba ali lubuto ya mu ensonga emukozesa ebyo tetunnakitegeera bulungi. Yadde okumuzaalira ku baana? Tannaba muzaalirayo naye ayinza okuba bali mu ntegeka kuba wookolera ebyo byonna. Omusajja ogobe mukyalawo mu nnyumba. Naye nga tebannazaala. Ennene ng'oyinamu abaana bana ekitegeeza oba olina issue nti oli alina olubuto oba agenda kuzaalira. Obwongo bw'abasajja obunaku oleka otya omusajja mukazi mu nnyumba n'abaana bana ate n'ennyumba n'ogimugobamu n'omuwa akazigo ate n'akazigo okanoonyereza ne waakolera we tumuyiiza nawe oyagalawo ddala kituufu katumulinde wajjira wano tajja kutwalawo wantu wa sista waffe tumulinza atubuulire oba bizinensi yagiteekamu ssente oli amukolera ewuwe wano wa sista waffe n'abaana bw'oba asobola okumuwa ennyumba ennene oli n'agibeeramu tajja kutwalawo ennyumba agitwale naye bizinensi agimulekere bizinensi terimu kitwala by'abaana ennyumba naye yeetaaga okununula naye tujja ginunula bano abaana bagenda kwebakawa kubanga n'ekyokusookera babeera bakula baba bagenda mu maaso naye abasajja baagala takyamuwaayo abaana badde takyabaweerera kati ndowooza sisaafu agenda kukola ati nga n'akalimu wajja ebitaano nakayagalamu omanyiira naye abasajja balina akamanyiiro tetujja kukakkiriza olwaleero tusibye mulina akamanyiiro kankyogere nti mulina abasajja balina akamanyiiro mukoddomi wange naye ebintu byonna byakola nange sibikkiririzaamu olw'ensonga nti eyali atuwa emitwalo 2 kati amuwa siringi 7 ate simanyaze biki kakati ebintu ebimu nga sibitegeera tugenda kukola kya twagala kununula bizinesi teriyo gyagitwala ate agala mugoba waneeno ate ayagala mugoba n'akantu akatini kano bwe tuliko tubalinze bambi bajje nga beemasaga weetuli bajje nga bali tajja twalawo naffe twetegese dda sokojjeko wano maama wange yange otubuuzeeko katono jangu bakuyita kana abasajja balina akamanyiro n'ejjoogo kale kati abaana bano boola abaana bana abawala abalungi abaana abalungi abaana embooko abaana abalungi nga bagenda Munyarwanda sooka oleke omusajja ye Munyarwanda maama ye Munyarwanda muli banyala mujje kali akasaayi akasaayi sisi tusooka okwogerako naawe maama nengolabika obugonvu jangu waneeno musajja kyatiramu kyavaamu sobola abamujooga nnyo twamugamba lekeraawo okwekoma omuma musajja n'amujooga buli lunaku oli otya mukwano gyebaleka eyo ng'olabye n'omusaswa gule gw'omusajja mbu gugenda kujja oluwoyiza kati ayagala kujja kufubuutulawo ayagala kujja kunfuutulawo ate nga yandekera abaana mu nyumba yangobamu bwentyo beera njiyiya bwentyo yafuna omukazi owokubiri nandekawo yajja naŋŋamba mwanyina nange nemanya senga w'abaana ombe mukazi munnange wakimanya wawulira otya nawulira bubi embalangu y'omukazi oyo yeepanga tojja gafumbamu wano tajja twalawo bizinesi ya sista waffe naye abantu nga balina akamanyi oba lwakuba nti oli musirisonyi kwe kukumanyira buli kimu nakola mulinze buli kimu era yakikola nga bw'ayagala naze mmanyi ndina mwami wange nga bwatyo ng'era njoga ng'era nyera womanyi abasajja naye obugomvu bwo kyobola bakubanga nnyo nembu tetwagamba nga lekeraawo obugomvu bw'olina bukususseeko naawe kyobola bakujooga naye olwaleero tugenda mulagako tajja bituulamu naye akwamukolera ebibye naye olina okuyimirangawo ng'omukyala ebiseera ebisinga n'amaka ge waliwo nagafuma wadde naaka seba akuteeke ku boys quarter mu maka ge watandika habula amanyiiro oyo wamba ne mulalako bulabe ejja kutegeera bakuwaana nagwe nakapaaki ojja n'ogafumbamu kati waliwo omanyi n'ebiseera ebisinga omusajja waba ne poloti ye emugizimbamu mwenna bw'obanga tanakyaliko yeyesobya ebiseera ebisinga abakazi gye bakola kati omudde yapooti nga ya musajja ne mugizimbamu ayina olukusa olukugobamu buli kadde yabagamba twamugamba y'abaana mwalibadde mwagikyusa ebiwandiiko ne bigenda mu baana
nene sawa zino nga newankubadde Atali musa abatabimuwa musa mugamune kala bikyuse tubiteeke mmanya gabana tayagala olwokuba temuli mulenzi tojja muzaala mutaliiwo tokutawaanya agamba nazaala bawala bokka yayagala mulenzi okuzaala bawala musango oba gwe Katonda gwe yeewa abaana simanyi ate bwe yakola kale tubera kusaba tumulindeko waneeno newa kamera abeererwe newanajira wonna ajje nga yeesibye bbiri kuba naffe twetegese muto waffe uganda waffe tusobola kuleka kamera kale baluddewo naye babanajja tubalinze bajje nga basunkuna ndowooza wano waabwe bambi majja basunkuna tubaaniriza beebo yoyo n'abakyala maama ekimyula kya kuno ku kyalo nga wamugoberawo wazimba anti mbubebi bizinesi yange nina omukyala gwendese owange gwe nayagala sikamonde nkugobye mu bizinesi nete tonegayira nti saagala bakazi kunfunise fuli omukazi tokukamirira nkwaya gikuwayawo onzaala abaana abawala mukazi endesa nazaalira omulenzi omusika bw'oba onoonya kuzaalira mulenzi olina bizinesi yange eza yegikola kati ezo sente twazisonda twatunda na bubanja bwaffe twatunda obubanja bwaffe ne tumukolera bizinesi naye ogyagala saagala musumbu w'omukyalo ono kankubuuzeemu kale nnyabo gyebaleko nnyabo omukyalo ono omuyita otya oyo yali mukyala wange yali kati akyaliye namugoba ninkola bizinesi kati gwe sooka ondekemwe mbadde soogera naawe kitegeera omunsi wene siri kwogera naawe nyina okwogera naye kitegeera nyabo ebigambo nga bingi ojawono mbeayogera naawe kitegeera nze kulwanira bizinesi bebi saagala ate bakuweereze nnyo saagala bakuweereze nnyo saagala nyabo saagala mukamanyiro ndi kwogera nono siri kwogera bambi obudde titulina mbadde njagala oyo ye yakitegedde mugobye mu bizinesi nyina omukyala gwendeesa omulala nyaba akajjala ayogera n'okwogera ayogera n'ono oyogera ngaani kiki nyabo omukyalo wali omuzadde mukubaana muzaddemu abaana azaala bawala bokka azala bawala bokka musango kati nedda nze mugobye ndeesa ananzaalira omulenzi bintu byakuteeka lwaki tewamulabirawo nga yakazaala abawala babiri n'omugoberawo yewe ndi mutooyo aze ngenda kutabukiriwe lwaki muvumaganya tribes z'abantu nze kyensazeewo Omuganda agamba omulya mamba abeera omu navumaganya ki lwaki ovumaganya banno ate nkozere kinyobwemba nsazeewo ayina gyala omusajja yakola bizinesi nyabo sinza yafanana bizinesi omusajja wo mugende mutandike ebyammwe eno bizinesi eno bizinesi ya famire mugende mutandike ebyammwe kwate enguguuzo nebalokudde ewammwe mugende mutandike nimulirwana temugenda kujjawo omukazi ono mukazi munnaffe kituufu n'abaganda balekogenda gomalaya batwala eri kasasi terutawaanya kati no babuulira amazima omukyala ngono omulungi bwatyo wamukwana ali manyi mwanyi waze emyaka emeka olwokubazaala bawala ojakufumayo
Sisi mwampisa mirembe babi badde ntesa sobola twala tege bintu mpola mpola osobola okungamba kiri bwekiti osobola okungamba mu business time mwa bamuteka mu sente naye nga mulimba okusinzira omusajja amanyi gakoze eki galese however ne wabanga yagimukolera obutegera bw'abasajja kuli business yagiyandikirawo abana bagenda kuyawa lumugobamu mubuuza aweerera abaana akati wamanze olali mukyala wange oyo mukyala kuwola bwe yali oba buuza ajja kubaawo mbuuza wamma okakasa kana ka business bwe gateka mu sente bizinesi yange olina ebiwandiiko kati sasa mugoba tombuuza bya biwandiiko bwe nali ngikolesa amala kukola biwandiiko tubireete ebiwandiiko nze nkugabye nesa mukazi anagenda mu bizinesi nesa mukazi anagenda mu bizinesi kubanga omukazi mulungi omukazi mulungi olimba byakazi yange abaana abo nyabo jadera byabano olaba olulimi lw'okozesa bambi lubi tulangira abaana mbuno owasa mu famire ennaku mu famire enjavo naawe baatugambye mu kusooka wali okuba amataffaali mu kuba amataffaali sikwogera naawe yogera nyabo tulira bibyo yogera lwaki tewamukwana ngo kyakuba block olangira omukazi mbusimanya mbuno wannako wazala mu famire atulange sebo naye naawe wasako mu bloka sibo kiri lwaki teyakwana nga kyakuba block n'ekirala omala mulabanga ali nasooka mu buloka basooka na famire bwefaanana nze kati naleese famire ennungi obwana bwono balina motoka maama wo buli kimu kyonna famire eyo ennungi gyofunyemu omukazi yoyoyola ekintu kyono ogende mu famire yoyogera ngani nga sisitawe lwaki jangu oyogere ye lwaki muleka neyogera anti omumanyira nyo namukazi leero takola nyima mukazi wange gwengenda okuleeta kalisokoleke bizinesi gye mukayanira erimu sente mmeka bizinesi eyange eno erimu sente nakimukolera mitwalo nga 8 okakasonole mitwalo 8 bano wekiri kati wuliriza bizinesi baganda be bonna bagiridde bagimazeewo baganda bonna bagiridde basiiba wange basula wange buli kimu kyonna obayise bizibu famire kubanga nange sista watukomboleza akasajja bagamba tosalaga gwakawala
waona bakuuliza gwa kalenzi gwamoli kusaidia talina nnyo talina namuwuliriza naye olaba n'ekirala kisoboka kubanga omwami ono yawasa muganda wamwe mwana mwekubanga wali eri nedda baba tetubeerangayo okuwuliriza bw'oba omugobe n'abaana obagobye wagamba bizinesi sisita wange mumanyi yekayisa bigambo nawe tolakola amanye nti afunye omukazi omukozi amanye nti afunye omukazi omukozi lwaki otandikira ku byamutegeza bannimbye nga kana ka bizinesi gwaketandikirawo bizinesi yange nze yagyetandikirawo ninteekamu omukyalo oyo okitegedde nimugamba kola mukyala wange kati namugobye bizinesi nagimugobyemu otuwansonga ki azaala abaana bawala muto ate ndeesa omukyala ate nakuzaalira abaana abalenzi azaalira abalongo oli programu yendako mukwano tumulekanya bebi wange ekikuluma kati oli omugala oli omuwala wasembayo oli bebi wa mutamu omuyita nawasa famira yonna tujja na booja kyogamba endiga bwekoteko mikoto nageraga ebijo abadde omujoga bambitebali kale natono muganda we mbuleza yekanali emmere yange ebazazogoba muganda wo ogonda nnyo zakuzalira abaana mwana mukazi wo wabadde awo n'olaba mbu simanya mwanyana enyumba enene mugimugobyemu ne polisikoota n'ebinonyereza n'akalimu wakola mukaaga temujja ono omwami alina ensonga ze ye nga yezimuluma zasinga kiba kirungi nnyo ne tutuula tutuliza saidi zonna nedda sinabira kusaidi ndisaidi neerindamuuko kati kiri bwekiti ngoyo mulenzi oyo muganda wa mukyalo wajjanga nga olya newange kati olwalira muganda oba ebintu byeyakoleyo bizinesi ngimugobyemu ndeesa omukazi omulungi muno omukazi omulungi ogenda mutandike ebyamwe n'obulungibwa muwakazi muveeko sisi obadde opasitole waŋŋambye akabizinesi kano mu mwesoda sonanga abooluganda kamukolera omusajja ono mukambwe nnyo yagamba yateekawo kano ka bizinesi ne mweyoona okuva gye muli kabizinesi komukazi kiramukodde bye nemukakola ki munetukalya netukasuula tojerega nnyo linda mu tojerega nnyo kiri nze nayagadde mukazi wange mulese mu bizinesi yange nze tumunyumiza byakusonda mwina sente zokusonda bizinesi twagatuka kandi tumalirize ensonga mu kukakkana mu bukakkamu kati ono sista ziyangambye mwaba esoda akasente muganda bwe nemukola ki kati kansukapule ku saidi ya sista atuuli ekituufu oba sisi wabanga akabizinesi kano gumwami ddala kituufu yakakola ki yakateekawo mbuulire ekituufu nti yakakola ki wadde nga yakateekawo talina lukusa lukola ki lukugobawo olwabaki olw'abaana n'ennyumba gye yakugobamu talina lukusa lugikugobamu olwabaki olw'abaana oba bawala abakulu okuba kabwerere maama nze ngaani teekawo abiri ojja kutegeera nzaani ojja kutegeera omutolo yawe ojja kutegeera nzaani ng'ogikuluma sitaati ojja kutegeera nzaani mu famire weeyogereko leka bigambo olina bitono saagala obeere ng'olyawo nga tusa kwerwanako
bagamba nti nanyini bufu yakwata ewawunya saagala balaba bakwata ewawunya ng'oli awo kitegeera bannamugobo nandemedde ku kiki laba naye wamuzaalamu abaana wamusanga lwaki azaala abaana mukatindesa n'azaalira abalenzi era naye ajja kukalattuka omulekewo mazima beera wa mazima olw'ensonga nti kyokola mukazi niwomuli amazima n'ogamba omusajja yagikola talina lukusobola okugobamu era wendi otalo nokendo yingiddemu lugguka onaagamba mbusimanya nze nkola ngaani njogera ngaani mu kaseera ng'afuluma ennyumba gy'alowooza nti ye wajja okumanya nzaani wajja okumanya nkola ngaani okitegedde kati njagala ombuulira amazima matuufu bizinesi eno ani agikuteekamu akasente era otandika otya bizinesi omwami wange oyo lwakyali lumu nangamba nzaala baana bawala ayagala mulenzi nemugamba tuweemuko ebbanga nja kufuna omulenzi omwami wange n'agaana kati nga yaleetakoko mukyala munnange nangamba sisitawe mutandikwa nga yamuleetakoko era nga mwaniriza nga singa w'abaana naye munnange ebyavaamu byali birungi bweyamanya amazima nategeera ekituufu n'asanyuka kati ono aba ayagala naye kyokola mukazi si mu makago si mu makago ge yatandika bafunye omukazi wawe waabwe famire nga balina emmotoka balina amayumba mutandike bizinesi lwaki mwagala muli bagamba mugala mutandike lwaki mwagala ey'omunaku lwaki mujagala ogitandikira bizinesi agakabi bizinesi twagisonda yagoba mubatutawa wamma tojja kugafumba bunyabu mpozi nga siriiwo obuuza nnyo mukyala wange wakisanze wajja okitandikira mukyala wa yange nze kati ono wakikomesa gwe maama nakugoba mukyala lwaki atandikira mukole lwaki atandikira n'omulewo omusudde talaba nabaana ndowooza n'omwana takyamulaba alaba kinyuula omwana wumba omusambi omwana omusambi emabega nagwa n'akaaba n'omwana omugyawo ati kali ku maama omwana amukooye kale omwana alina abaana abasinga kuwayo obulungi omanyambaako omukyala alina ensonga agenda kubeeranga ani gw'omanyira mugende muzimba amaka gammwe gano gasisi naliyo kali kakopi nga akadiye muleka mu nyumba oyo mukazi yakadiye fuluma bizinesi ndesa omukazi bwokadiye kati amadeere gogalaba nti gatudde ekyakutiisizza kumalawo eno ensonga omukyala abadde akyayogera bambi naye kinneewunyisizza nti abasajja oba mwava mu buti baki
simanyi omusajja ono asirisa omwana n'emabega bw'ati omwana we omwana n'akaaba naye tasobodde wadde yadde omusirisa yadde omugjayo olw'okuba yafunye ekimyula musimenya ebyo laba famire nga bwefaanana ate nze nyinza kufasamu eyo famire ate nga bagiwasaamu andi nali sina sente ate nali nga ndi mwafu nafunye nekasente naza kola mu bizinesi eziwerako bizinesi ogituusamu abakazi afaanana eno famire gy'onyooma yekutuusizza okulaba yekutuusizza bwekyo ekimyula baba kafune ku famire ayifune ku famire ati genda bakuona ekibanja mutandike ebyammwe temuyingirira byona byakoze bizinesi yange kumanya ne famire yamme erabika nkobizinesi yange agiswaza bizinesi yange egiswaza bizinesi yange kyenakuwa eno amugamba timulaba kwata ekintu kyo otandike ewammwe wano tetuvaawo totumaliriza bino ebintu bulungi nnyo kaakati gwamakagano n'ogasimbulamu ne wakatodda tugenda kutuggalawo ogamba sumbuwa kati netubeera waabwo ate nemugamba amaka gongobamu twagazimba babiri owulira kasitimeeti ako nze mpulira okubanga poloti yaliyo tekitegeeza kuti wabanga mugasa akasente tuba olina kumugoba bugoba poloti yakabayange ate nayenda kyekindi noyenda kyekindi mukazi nkubinga ekikuwaire luga bizinesi yange ndesere mukazi wange onti nonkwenda kuteekamu naye gwe mwanyinaze naawe wakola era mwina n'ebisiraani mu famire yanyu mwina ebisiraani abatoolo bafunyo kuyanda bajazunga n'abakazi kuluganya kuswire takufunemu obusinga bwona naye bagenda kuzaako omulala tolobe mukazi wange omulungi naye ogenda muzaalamu naye akala tukeseera ngaomugobaganya ekindi kwenda ati naye mutwale mukayabe gyoba omujogera bizinesi ni mu bizinesi obunandesa mukazi wange nti kyokumanyisa onaafulume genda nyabo genda hano tinkyakwendaho agenda gafuluma gwogenda ogafuluma akati sokoleke ogenda gafuluma ate nga tatutte kintu nazo nina amaka gange nanimirirwa nnyo muganda wange muganda mukyala nange ngaakuba bulooka yali akuba bulooka muntandikwa tubeera ngasomba amazzi ga bulooka nga malina okuŋŋamba nsamba ettaka bwentyo nga mugamba tukole tujja beera bulungi twasookera mu muzigo twanga tufunayo ku kasente natunda tanuulu twakuba bulooka netunda tanuulu ezo sokoleke wasombanga amazzi nakubanga bulooka natakaluusi nawe noja nosamba mwenna wali okolerera obadde olina namwebaza yakunyiririza namukolera kiri bwekiti ensonga zino kenziyingiddemu tannamukolerera onajja kuddayo wakawe wama tugende mu maaso kati munaye nga tubeera naye bwetutyo wangi taata mpozi nga si byange ogateeka wa mpozi nga si byange okukwokera mu nyumba gwo n'obwana mwena nimukufa nga tonnamwokya bwogenda esooka ajja kugenda enyumba yange bakiriza nobayira bagenda wano matuvire mugende genda omukyala wano wamwe tuviire tajja kuva mujje tumalirize mpolampola bambi ebigambo bikakanye kwogera ebigambo talina gy'alaga kati ogeza n'ogasimbulamu wano kuba newakati okyalina gy'olaga newakati ewali wajjula beera mu maka go ofumbe oba akuleseewo tojja bulwa kyakulya mufumbirwafumbirwa nnyo ofumbira musajja obutooyo gwewaŋŋambye tomanyi kikyendi ojja kukimanya sooka ondekemu wamma kati kasooka amale okumanya andi weekubidde sayidi emu si sayidi emu si byakwekubira sayidi otwagala mazima kati netutunda bulooka ezo tanuulu kyala jangwe mugamba salaawo komaawo ne balumubeeraawo awo bwe mutu kati netugulayo aliko taata omunaku nefulambu simanya bizi bakoze ne sisita wange ono buli kimu ne bakikola
mbolo kuba mutazaala simanya baana balenzi kati goweso ono okakasa nti alina lwa mulenzi njogamba omulese leero ntegeeza mweyagalira ddeeyo wetuukiddwa mumuleetera talina twala eri malaya wagijjeeyo malaya ezaalaamanyi waleete oli ye mukazi kati gogisekonkoddeeyo nolowooza oleese nnyo ate tolina nabyoleese wamasigala n'ogamba genda kyakwagala wange bizinesi anti sikyakagala wange kazi muto naye ajja kaddeera n'obwana bwe bwonna sikyayagala naye ojjukira muko ng'obaddenga ate buzaye tekikakugana obwana muko nkyakugamba muko ojjukira luli owajjange ewaka ng'omuntu mako wali tomulaba nti mukade ng'omuntu mako agenzaala nnya ng'omuntu mako ng'oyita nammanji wa ttooyi otajjukira bulungi wayitanga manji wa ttooyi tuzimaliriza bulungi bambi kabati akatebe tubibaliriza bulungi batulaawo ku ttaka lyamukyala walina entebe gye yagula wano zintebe za sisaawo za bizinensi tutulaawo amamannyinazi tetwakukutanga ng'ono ayita manji wa ttooyi ng'akuntumako kale mwimirye kawukano nnyo kera kagire kubanga ayite n'omwana webafunye toyogereza balabubulaza yitawo otuule ono mukoddomi takyali mukoddomi wo nga yamuntumanga nze mpoza ensonga taata mbuuza mwannyuka aliwa nenjogera nembagamba sooka otuule mwannyinaze kirabika agenze ku dduuka kumbe nga mbuzaabuza sagala kuwa information naye nga kumbe oyo yamukima oyo ali akaseera kano amwegaana ogenda mwaleese omusege simanya kugenda kuzaala kati awo ne tumala ne tufuna ku ssente ne tugulayo akapoloti twagula akapoloti ne tuzimba era nga tukuba bulo ekitegeeza ne poloti mwali mwakagula mwenna zinadde mmanyi nti poloti yali yiye ne muzimba mu poloti ye kati kambuuze poloti nebeera mannya gaani poloti eri ne mugamba tuyiteeke mannya g'abaana n'agaana kati ye n'agamba mbu twe nagiteeka mannya g'abaana kati otatuuka okuteekako omukono n'aŋŋamba kati ne mugamba leka nsomeko n'agamba osoma biki teekako nakubuzabuzakubaddeko mannya ge kati poloti zinadde mmanyi kwasadde aŋŋambyemu nze nga mmanyi tino poloti yamuzija yajegulira yengaji yakakiti yali mu mannya ge umwajigula babiri kati nagataka mannya g'abaana mu kusooka nakubuzabuza nasako gage kumbe ye ayina kati ye nga ayina ebibalo bye mu maaso ng'alekana ŋŋamba toteekako mukono timateekako mangu omukono oveeko tosoma naye nenteekako omukono agenda kubeerawo omukazi famire gyokwanyemu bizinesi yange famire gyakwanyemu anti yennaku aba abagagga batandika ebyabwe mutandike ebyabwe temutandikira akati nno ebigambo bino wammanga mukomungula gwe tugobye n'ekintu kyogenda mutandike ebyammwe gala amaka g'abaana amaka ge gage tusirikemuko mukyatubulira ekituufu ng'akukambulira kakakaka saako omukono osoma biki nawe ataasoma oyagala okusomereza biki oli ye yakusomesa okuva mu buto kati nga nteekako omukono bwe yatuusa ekiseera we tuli abo tutambuza embeera yaffe etegeeza abadde arrogant kuva dda nga tubeera naye bwe tutyo nakubuza gwe ataasoma osomasomawo ekinti era ng'abinfumana nnyo saasoma ye lwaki byonna ng'abinfuma naye nga nze nasalawo nenkola ki nensirika nemuleka olw'abaana ngera manyi n'omugamba naffe tulomba abaana bwe ntyo
Yavaamu yajja lumu n'aŋŋamba akubye mu nnyumba n'afulumya ebikunta ebweru abagifuluma awo weerimbe mukazi mugago wasagenda kuwe mutandike omukyala kamalirizeyo ono yakuba oba kooti y'amaka oba si y'amaka entabwe eva ku ggwe. naye ne tubeera waabo n'agoba mu nnyumba ne mugamba bambitongoba ndeeka bambi ntetenkanya obulamu n'obwana buno baana bali bana talina kyama kati nensirika nenvamu nenzira mu kayumba n'abakyala tusaba otuleko wano maama tula wali n'ekimyula kyo tula wali kale baba bakwana ne mwennyinaze yali kimyula mu kumukwana wamulabanga ekimyula tula wali kale kutabekibwe mugenda tutuusaako bavaayo tuyagala kutuula naye mwina nakutuula awo wansi muyimirire kubanga oli wetutuula mwanyina kiri bwe kiti aneze nkusabye busabye kale jangu kati gwe tulawo nezikantuule wano neza kiri oke bane obanze mwengatto egudi y'abaana naffe twatomera okuwasa okumira omusajja omumpi naffe twakowa abatoolo abatambuza sumbuusa abali ebitumbuuwa wanowe mututuuza kati temutulinnyira n'omwana temutulinnyira abaana abanno yatuleetedde mbu yaleese embalangi tojja gafumbamu soka obyewo tetulinnya ku mukeka gw'abaana bami badesa tumugulinnyako olaba nange era nze nenkola ki anti olaba empisa ze ndozo olaba abatolera ezo zirabye asanga osimudde ennyumba ejja buzine gambu kannafuna nampisa nampisa kati gwe ngoddaawo ng'owoza ne mwannyinaze ebyo embeera z'abaddemu asanga osimudde ennyumba gambutusi bw'aba zaaliwo ajja buzipaka ku kitanda n'engambutusize munaku ndi basuula mu nnyumba ndi mukazi munaku newakoyo okuyamba mukazi munno omusajja akyaliyo gwadde wammwe ono omusajja gwaitawo oli musajja sokoleke maama ono omusajja alina kuddana baana ono gogamba kwatiriraye okimanyi nti yalabira ku baana bo nange ndi mukazi mukadde bansuulawo bali abaana nsobola kubeegaana ng'obeegaana otyo tugenda genda kumusole nze akanya banzaala n'akasapatu sigambala lw'abaana nakalondikere ffe tulabira abaana ono ng'alinga omunaku ffe twakoye okulabira abaana nga abaana ba neiba twakoye nze nzija kuzimanyinyanyula mu nsonga ze wendabirira omukazi baananzaalo nnya wamuzaala mbaki ng'olaba tamusobola gwe naawe oli abantu babandyekanaze lwaki tabawamuyambi oba basobola abaana ogenda kubampa mbatwale obatwale genda ewammwe abaana balina kulira mu nnyumba gye bazaalirwamu tolabirira abaana bange webale bulira bwabulambw zaala ababo olabirire ewammwe zaala ababo noyajja kusiiwuka noyajja kusiiwuka olowooza bwewamufunye mu bbulooka mwe mwatandikira okuzaala abaana abaana mwe balina okulira mwe balina okubeera paka kuvaawo paka oba wabaawo balina okubeera temwina gye mulaga wonna newaka tugenda tutundayo tolina gy'olaga n'omuzaalamu fastball namuzaalyamu waka
nga yasooka muzalira mu waka abaana babiri andi nali njala wamugira nali nyamba famire nekuyamba wali famire nga tena muzala mu yalina muzala mu yamba naja kubayamba kati nze nsala kuzala mu famire yammwe era n'okumuwasa nabeka benje yajola nezibisa amaaso kati ama mwanyine maina wegomba musajja bonna walaba yoyo yalina okuwasa mukwatire kwane nayogera kati awo ne tumala netandika kati awo yangobera awo mu nnyumba namugamba bambitongoba abaana naŋŋamba genda tewasoma ewe mwe muli banaku oli musiru bana enavuma bingi nakwata nafulumya ebweru nankanyuga eri ku madala nengwa nenfuluma n'abaana n'abakanyiga nenkwata abaana bange neŋŋamba kanzire mu kayumba akalala awo nenkwata nenzira mu kayumba akalala nembeerawo kali nkagobi akati wakasanga kali bwe kati na bizinesi yange yiyeyo kati nempitiramu mwannyinaze nempitiramu basisita bange bannyinaze ne baŋŋamba tukoze tutya ne beekwatakwata ow'ekikumi oba ne bambuuza bizinesi gye nsobola okukola ne baginteerawo era netandika okutetenkanyiza abaana bange era ntandika obbaweerera nga n'omwami takola ki talina nakyamanyi wabula nga wembeera ngajjanga nnombawo bwalabanga oba olinako kasente ngajjanga ayagala kutandika kukola lutalazi kujjeko bannange nga ansumbuwa nnyo tetuwaayiriza obeerayo kuba bizinesi eno oyo bwola nagenda kulwana olutale paka kusaleka waka najje ewange ne sente zenkola zennyini abaisa nezimuwa namutiisatiisa oyo amutiisatiisa omutira mukaziboka yamuwaosobola n'okujja nenkokya kibiki kakati nsooka ompeku kalononye waneeno kakati tosalanga gwakawala abanawuliriza gwakalenzi kirungi nnyo n'okuwaako omuntu omulala naye natuwa sayidi ye kakati bw'obadde ogamba bwekyasooka omu kyakusala abaana bawala nga ne famire ye nga yafuka bizibu famire ateva wamu era obadde olangira omukodomiwo bwe yajjanga n'alyanga emmere kyokka ebyasinga okukulumanga kati olaba obuzibu obuliwo omukyalo oyo kale kamuyita omukyalo naye kale namukyaye naye we nagenda kulaba ali mu famire yaabwe mu famire ye akula nga tewali musajja amukwana namusanga namusanga ali ku famire ye waabwe nga teri yadde amukwana nimuyamba kale nze nalinamu obusente nga bo bannaku nga n'omunaku abayita munaku bannaku ku kyalo kati ningamba kamba yambe yali omunaku ku kyalo yakusomberangaawaseemu omukazi nindooza nti omukazi alina amagezi omukazi gwe watoba naye paka nakwatagana tukole tubeerewo nga tukola ntwadde kale tuli banaku tetulina naye nali manyi nfunye tujja kukwatagana naye tukole twezimbe ngaera tulembwa tojja gafumbamu gwe n'abakyala onasonyiwa kigabo kyeokulowooza nti olina tojja gafumbamu ogenda gafumbamu akaezabidayo wajingiramu ng'ogiraba weyali ekusomera amazzi okuba buloka nga tewagiraba nti nnaku kituufu wanvuma nti famire nonajagazaaki weyali amusombera amazzi okuba buloka nga teyagiraba nti nnaku edda bannange kufunamu kati omulaba nti abaana bana omulaba nti munaku kubaana banalo omulaba nti munaku anti nakuyise kumala ensonga za famire ensonga zino wammanga bw'aba amulaba nga munaku
Kusomba amazzi amukubira bbulooka bazimbe ennyumba mwamugoba. Awasizza omugagga balina golofa balina ebizimbe emmotoka. Lwaki omukazi oyo anonooza eby'omunaku agende agambe bbawa mugulire kalina batandike bagule ebibanja ebyabwe. Lwaki olingiriza eby'omunaku? Oyo yaliriddawo ng'asomba amazzi ga bbulooka. Yaliriddawo ng'asomba amazzi ga bbulooka ono. Yalinga osula nga nemmere gyakuletera mu bbulooka gijja waka. Wallahi bulungi ngaeta mutwalire ati nga bigenda beerawo kumaanyi goono obadde okyagamba kikyasinga okukyayo omukyala famire yaabwe ekyo ekizibu nayo njavu yakolanga etya kati omukyalo oyo namusanga ewaabwe nga tebalina kyakulya nga bannaku bazibu n'omunaku abayita bannaku nimbayamba n'omunaku ku kyalo famire yona agiyita bannaku maama okutuuka famire ku kyalo omunaku n'abayita bannaku baba si bannaku nyaabo kati nze kyekyambasisa nalisikwagala kale nesikwagala njala kuyambira famire mu famire y'abanaku olinamu abaana bana ozimbyemu n'ekizimbe mu famire y'abanaku n'ogenda gwasiza embalanju ekizimbe kyange nze gwayita omunaku kazi yasomba amazzi n'akuba bulooka katitambu munaku genda mugule ebizimbe ngeze muli abagagga mutandikireeyo azaala alina bameka bbanga lyemukwanidde ebebigaalo mutwale mutandike buto 21 ate kale kaiza kubanga kagobe emyaka 5 oyo agiweza oyo 21 ono wamukwana alina emyaka wamukwanira ku myaka 18 gwokwanyeyo mukadde kuba mukwanidde ku 20 kati gwokwanyeyo mukadde gwokwanyeyo mukadde wali mukyamuka yamukubya mukyamuka yali mukyamuka namuwa olubuto gwokwanyeyo mukadde sokoleke ono omuwala okuba ali mukyamukaaga namufuisa olubuto lwasooka namugja mu ssomero asa zino amulangira obutasoma amulangira obutasoma nedda nyabo oyo gwe bagamba yali asoma yali asiiba alunda mbuzi bambi gwe bwokimanyi oyo yali alunda mbuzi ewaabwe era ku mukwana nedda nyabo twazisibanga tuvudde ku ssomero nalyoka azirunda aliwamwe mwali mwina n'obusobozi osobola kutwala waliwo baali balina obusobozi osobola kutwala ku ssomero mwe abana kuzingira omukira mu mabega abana kufumbira akakabula nali kakubya n'okuyigira mu nnyumba omukyala wali era namutwalira olunaku lumu lwe namutwaliramu era tugenda mukolako emikolo sente kize tumukola okumanya ennaku yali emwesombyeko namutwalira olunaku lumu lwe natwaliramu ekyamulemesa muganda wabwe amaka bo bennyini bamwekobaanira baagala omutira mu nyumba olwa sente ze bagamba bebazimu omwami wange sokoleka ebintu otya katenga bigenze wala bano bekobananga eno famire afaavewo babisigaze famire esiiba wali ando gyabwe efaanana sokolera bagamba bebamukolera sente lwaki bo tebasooka ne bazeekolera kuba nabo bali bubi ebigambo ebyo bijja omwami wange yaŋŋamba buli kimu ekikugamba bakola oluko lumutta obuuziza kale wuli abagamba ne bakola basooka bazeekolere kuba bo bali bubi nnyo lwaki bazikolera ono gwali obulungi lwaki totandikira ku zizo otandikira ku za muganda mwami wange
mutandike ebya tandike kubebuloka asombe ku mazzi naye atandike obufumbo bwakalema laba emyaka gyekaliko nedda bambi nedda abisinzira omuntu afaananaeyo nedda ejageranye n'omukyala wange bwembatusiza okufumbirwa nemefumbirwa butoolo ejageranye sokoleke bwoba olaba ono noono wali mukulu nedda kankubulire kino ono mukulu nawe ono mwana muto omusajja nabono ono mwana muto bakaliisa musa bakaliisa musa osobola matika ono namukuwa n'omujolongo ate sikwongera mulala tebwina mpisa empisa maziragiddeo mbadde ngamba nze mbadde njagala mbadde nsaba gwe aze omutabaganya oli muwadde ennaku 2 kubanga bizinesi yange agivuddemu olukomawo ngenda kujja ne mukyala wange tulina kye tugenda mumukola bw'atave mu bizinesi kati bw'oba ojja okunona bizinesi ya mugolewo ojja n'ebizinesi ya mugolewo nga tavuddeemu ne mukyala wange tulina kye tugenda mumukola anti bw'abajja bizinesi ng'aleese omugole ajja n'ebiwandiiko ebiraga ati bizinesi ya mugole omunyononera obudde lindako sooka owulirize obadde okyannyonnyola efamire kyogamba bano babaati balina lukusa kujjanga waka okukyala bannange kambabuulire mukodomiwo notaliwo okumulagira nga muyajjange wono nalyanga emmere kisuka ngula akasa k'obuwunga kagweramu ennaku 2 ngula omuceere gugweramu ennaku 2 bwengula ennyama ewange sigiryako omusajja mukopi yasibanga n'ennyama olwayi nagenda kusibamu ennyama olwayi nga kimpitiriddeko omusajja omukopi ono kakati gwennyabo mutwale omuntu omusyamwagala omusajja kalungi kyalina kalungi kyoyo omuntu mubenamu musibyako omuntu gw'atayagala bw'aba akooya njagala okuva wano leero ife tetugenda musibako musajja wabula tetugenda omugamba tetugenda omujjako mutatwala waffe n'abaana kakati tumaliriza omukyalo ono bw'abanga awantu awo ploti mwagigula mwenna bw'agambye kituufu sobola okularifyinga ekyo ploti mwagigula mwenna kakati kankubuuze oyo ebiwandiiko ebyagula ploti ebyo talinaako yadde omukono ate ng'agambye naye yasayininga mukwano tonziramu ate tonziramu eyo poloti bw'aba yali afumba ng'angula poloti eyo emmere gye yafumba nga nze yagireetanga kitegeeza nti bwengula poloti nti obadde ofumba ewange tegeeza nti poloti yiyo emmere gye wafumbanga gwe yagigulanga mukazi genda Zimbabwe ewammwe nyabo teweraliikirira poloti n'ebyange byonna bibyo ebyange byonna biwadde ggwe mami
ebyange byonna nduwadde kakati nyawo gwe mamiza nnyo okumanya ogenda swala kasajja katika abaana abo bonna bakutunuulire okukamirira omukazi gw'oleka abaana bonna mbayite baswale okukamirira omukazi bajja abaana bonna abakitaabo wakukamirira omukazi gw'alesa obulesi mbuzaako gwe maka gaabwe bagambye emyaka 21 bwekiri 21 bwe wamugamba oba ye naawe era okiraba abantu beekangabiriza ali myaka 48 bwoba oli 21 asingana manyina z'obukulu anga gwe yalonze eri oba yamugjeewa aba banyinaze bano bonna kuliko alina emyaka sinza amuzaala abuze maama we neba naye mwekaza ate mukazi gwe weerabe sokoleke 21 years kikazi kyekaza bana oba yakijjeewa kakati sweet n'atagala eyo naye gwe mukodomi ebintu byokola oli mukodomi wera tubita mulamu kuba tulinamu abaana bana babano bamuulako envuumuulo gamatula wali bakwakataaina abaana babatula towange tuwa bizinesi zenina pulaani yayo endala nze sisobola kukolerawo wano sisobola kukolera kagirinamu namwanyu yadde akakola nina bajja okukolawo jesinja kubanga basupervising mulimu abantu besisinkana mu nsi ya Mungu ne mbuuza balina emitima mu mibiri gyabwe sokoleke kati kankubuuza ekintu kimu njagala weteeke mu bigere by'onoomukyala kale kangeraageranye kale kaŋŋambe mboyogo yaleese linda kuwama kaŋŋambe nti singa bukya ku makya nga yeggwe mboyogo yaleese kitegeeza tekisobola alina abaana bane ebbali amulimbalimba mukodde mirindako tukedde ku makya omwami omusigaji talina bwali yenkana ne mwannyinaze nga talina bwali n'omwagala ne mwagalana n'akuzaalamu abaana ne mukola mwenna ne mukola ne mugula kapuloti mwenna ne mukola ne muziba akayumba mwenna ne mukola ne mufuna bizinesi nga tutu ne mubeera mwenna omusajja oyo n'akeera ku makya n'akugamba ennyumba gifulume n'aka bizinesi ate baganda bwe bakukyeddewo balabirira abaana jjukira kuzeddemu abaana aba n'aka bizinesi kahaddewo baganda be nga bebakeesonze ate omwami n'ajja omwami wo baganda be bebakeesonda subira oli mugenyi kuba nze sikulabangako oli shuwaki muwuliriza sayidi emu naye ebibeera mu maka oluusi biba bingi ate kati buli omu tasobola kuvaayo n'aleekaana si buli omuntu asobola ebyokuleekaana alimu Ulira family. Bana sonyo aba wasagala ku Beni. Amadukirize tugeno Beni. Ate nayo katajala abina family yono mukyala. Beni 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 bajitoba abala abazungu bajita. Beni
balita DNA. Abanga mwaneza agenda oleta engule waffe. Nakati oyo mukadde kalikuwa mukadde okyasomaki kumusa kuseka kati mufamilia emito gyabwe gyawumba emito gyabwe gyawumba ekibanvumya busiru bwabwe ndi mumpi sokoleke mama timuyina ngeso kale tibategeera tobola omukasiza omukazi omulala kwayajugwe evangile wetatukira kuwabawo ekitiibwa sine saidi nawe nemuje nyinza nakuwuliriza eyo omukyala kati mukwano ego baleskwayaju ngaleka mwannyinaze wabanga mwannyoko ye yawasa ng'akemaca n'alekawo ssente nasanga nga bwajjudde famire jjudde n'abulwako ne weyeetaayiza nedda mukwano ekyo tebikola okitegeera n'abulwako ne weyeeta naye bimutama atuuka ne yeetamwa gwabewa mute bakyale bajjanga ne famire yange eyinza okubeera ng'ekyo ekyokuzannyirako famire yakuca wange bagagga ono gwe mpasiza omukazi owange bagagga tubasobola kubanga guno bumunyera obeera bwekololera mu maka gange notubuulira n'okutubuulira omusajja wakolesa bino okumbira musajja akampi omukyala nomade nkyamugamba famire weetuukira okuyisa mu musajja w'amaaso to this extent oli oluzungu oluvaayo kati olwo oluzungu eza kusanga mu bano bannange mulabe famiry ze tulina okuwasaamu nali nawaba muwala mulungi amanyi oluzungu ayogera bulungi alabika bulungi atwalikika ku mukolo atwalikika ewabo basobola okumpayo obukadde kati bano bakuweki bano abatalunda yaddasabuuni kati abafamire gyowolereza nawe weekube mu mutima laba abantu bowolereza tubeere feya nga tumaliriza mwanyinaza badenga akwekuumira nalinda abaana bano badde togenda era manyi gwalesa yanekuumira kibubi talina musajja asobola mumusanga agenda kutulugunya mukwata mu maaso bagenda kutulugunya kujana sokotekano katono sokoleke owulira otya ng'oyingiridde amaka agalimu abaana yagayingirira dda bulijjo era tukimanyi olwedde abadde amanyi kuba najjangawo wajjangawo mwanyinaze yasooka n'aŋŋamba mbu bakuwulira by'oli ebbali bali bamaze mbu bakulesa nali nsoma mbeera bambi nange namusaasira nga buli wenzija ono oli ono ate nga yali ajja kituufu bajja kulowooza balowooza nti ajja mu kusaaga ajja kulowooza asaaga naye nange naze mmazeeko naffe nosanze kuli komite ogalinyeje gakwiira
Kiki obadde osinga okwetaaga? Mbadde neetaaga omwami wange andeke mu nnyumba ku lw'abaana bange. Mukyala munange mbadde nsaba mundeke mu nnyumba. Weetonda ki? Weetonda! Enyumba wagikubira buloka n'ogisambira ettaka weetonda. Omwetondera koto. Liga na mazi kumanyoko Zao nyamu wetonda. Kaina yeye jina elimu asubise bo mwetondera. Kaina yo jina elimu bo mwetondera. Abata jamu salamu. Kajenga furamu. Hainawe kyapa tuwe. Eno business. Linda kwa nyabo. Eno business ya mwami wange. Ati soka liko mwami ne yagamba nnyo omuntu azala omwana omulenzi. Bona munazala omwana omuwala munamutta. Gwe lwaki ogamba nti ajja kuba muwala? Oli Katonda. Gw'oli Katonda. Gangamba nti ajja kuba muwala. Mbuzza bubuuza sigambye tejja muwala. Naye mbuzza wanaabanga muwala bw'ozadde. Kirinde. Lwaki oyogera ekitannabaawo? Kirinde kituuke. Ati sokoleke. Kuba ngenda kujajjambira nze. Mukole mukazi wandagala mutuvire wanene. Bw'obanga osazeeyo omwanyi nazo mulese. Mutambule mutuvire. Wali musango kujjanga okulya kamere. Nze ekyansinga okuntama nga bano baganda be boona omukazi bajja mu maka gange ningula emmere ne balya ne maama waabwe yennyini n'abazadde ne batuuka nga badde wange bakola ki nga balya. Omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe.